anti bamita tewe yakakutte ate nga nako kabubba anti bajja kumala kuba anti akasuka mukono mukono gubere mu bbanga gulemerewo kojja ogenda logo omuntu ekinanasi kojja abere nga atambula ati anti komanda ati agalula okuba engola abeera ati kojja asoboka wera akayi kojja leka naawe kojja omuyise mutono era mwaba kuba abantu ku example naye tuli mu kamera nenkubuuza ekibuuzo nga bw'okiddamu naye tunagenda okukamera nja kikubuuza nze kate katoke kanyumidde ng'alemeddeyo ati Kongo George galeyo n'amanya ne gakyuka gatakyali muddewo kati afuka kagolo atambule ati mukama waabwe atulokola interview oyo nabadde mumaze ayasigalirayo akajjo kaze nnyo nawe kojja naawe olimba naawe tukola interview anti namwe muli batabani bange ebintu ebigenda mu maaso omusajja abakulu b'e Kampala ze mukadde w'oku kitundu kojja agati nabadde mmwa agati soko ogende wo mukadde w'oku kitundu nalabye alina kabiri okakoze ku kinzo kube baddugana nga kabe teyimaliza baddugala saakitegedde nti yeye kanamaze ate kulabya chicken ne bangamba nti yooli era kalo gwataabuuzizza andi zo omusajja nakamutegeera kakati noba ali entomanyi ogenda kumutegeera na mifumbi mafia nze kitonsa wakomadde ogenda mu ddwaliro okuwanika amagulu kino kanje kunnyonnyola essula bwonkeereye sawa n'enkuba sigalira okukubwa byokka wanje nkuba ate ng'ensanze esobola kujeggamira tereza kamera gwe kojja ogamba nasigala kubwa nkuba ate ng'ensanze wesobola kujeggamira andi nze osobola kuba ne pulani nti ngenda kuba kitonsa n'ofa nga tonnantuukako tukuba oluyimba lw'eggwanga oba tutekewo a few moments later nkikuddiremu tugenda teekawo a few moments later nkikuddiremu nga kojja ofeenya tonywa njagala okaddiwo wangaale olabire ddala kye bayita nti oyo mukadde w'oku kitundu ekituufu gwe njagala owangaala obeerewo ogende gwe bayita omukadde w'oku kitundu kojja kituusa omukalamoja yakola kako nze mukadde w'oku kitundu nze mukadde w'oku kitundu kojja abaana bano nze mukadde w'oku kitundu balalamu nze omukadde w'oku kitundu okitegedde baana kugeze ndi mukadde kituufu kale ebiwulire era fubanga nnyo olinaanenga abasajja abakulu ofune ku ndowooza z'abantu abakulu ekyo tebakikulimba nti osobola okukeera ku makya nosonga mu mukadde w'oku kitundu nosigala ku kitundu kituufu bakubye kikeni ekyo bagubye nabirabye era we nategeeredde oyo omusajja waabwe bakubye kikeni kyokka nga abadde musajja waabwe nnyo simanyi nonze mmanyi naye kikeni yigensi n'abantu boyina okukagana nabo n'abantu boyina okufuula mikwano gyo togenda na mugenda ne alien yakubye ba mudogodogo kapteni mudogo kamanda mudogo anti nakunnyonnyodde kapteni kamanda leero nkabazijjawa mukusema ngolo kyekikulaga nti bakyali baana kale ye bali mande naye etuuse tuli ku Flex Media official netubera ne ku Thunder Media obali ku official naye tuli ku Thunder Media then tubera ne ku The Truth Media kwe tuli every Monday kojja kitonsa sura Flex Dias Walugembe ngo tuyingiddewo nze nagiise mbulungi Arsenal yakubye Chelsea ate Liverpool gwenjeke era ne bamusuuza Carabao awo gwoli bulungi kale kati nasuze ndi bulungi ekintu kyomu kyokka ekyannemeseza nabadde mugongo natuuse wakanne basebwe basi nadde mugongo omwana yaŋŋambye kale akantu kewagamba mbuno abaana bapama ku buliri nga babalidde bagamba olimba baga bafuuwa si bapama omuntu apama atyo baba bamulidde ebisiyaga esula kankubuulireko kino eki mbadde saagala onzize enyo nenja kunnyonnyola abakazi bano balaba
nabagamba mukendeze ebimoze sinjagala musajja nga alina size ennene nzinchi 8:15 ezo zaavaako dda tetukyayambala legeza tuli bantu ba fiitingi mulembe gwa fiitingi legeza yavaawo dda mujanja najja nayambala ekipayi ekikomeri okugulu kutudde muli kutono omukazi gy'okoma ogwegatta naye n'ata feelinga bufiirinzi nti waliwo ekimuyinga omukazi okunyumira kw'omukazi awulira ekintu nga kimuyitamu buyisi kasitoonyigiriza anti sayansi aliwa omukazi nga bamutandika okumwegattako bamutandika okwegatta abamufunda kituufu gy'akoma okukyamuka n'okugaziwa okitegeera kati waba talinakyamukana otandika omupakirapakira oti kyangu nnyo okufuupa asobola okufuuwa n'okupamira byombi biri n'abikola mulundi gumu nakwafulukera mu komenti nti kwejja kyayogera kituufu abakazi babapamira nyiba nenze simufuna nko njagala mufune akupamire hane muve mu kwegata mugane ku neba newe kuboye mukwano gwange omu yankubidde essimu nangamba obojje na buzinkulambuze w'ensuula masuuka nga bagapamyeko je buli gwa nti nze nakafuna bana nga bamupamira n'amasuuka nina wengasula obwa kana jangu nkulagewo agira nanga kangoze nga togoza sigadda kaabu nengasula busuuzi kazi mukira okola pupu kazi bakola ddala naawe anyway tuva mu weekend yabaddemu ndoza story limu empanvu ina disguise omuntu obanga mukubira akalango naye ate ng'ebintu ebyakoleddwayo tebiyinza butoyogerwako kuba ebintu byabadde bingi twali wano ne kojja n'atunyonyola ekigambo mugagga ku muntu nga tugamba nedda tulekerawo kyogera gwe ng'omuwolereza ng'ogamba mugagga naye ate nawe olina wotuuka n'omuviiramu Don Chris yaguddewo ekizimbe ku weekend Skypins naye ebintu ebyabaddewo simanyi bamba yitiremu kokatini ekisooka Pastor Bugembe yabadde aggulawo ng'asaba ali najja mu maaso g'ekizibu g'omulyango n'agamba kati sitaani nzuno nzize mu bulambalamba ne bamugamba nedda ssebo tekijja kusoboka gundi naye Katonda akwagala nze sitaani nabuuza Bugembe kati gwe sitaani yakola ki gw'owalana bw'otyo it was not called for eri abantu abakkiriza buli muntu alina eddiini mwava so it was a little bit of fun but it was not called for oli yabadde ali mu kusaba baggulewo ekizimbe ono najja n'akola eyo statement awo ne tuvaawo bannamawulire baakubiddwa nayogeddeko ne Sean n'agamba omukulu Babu yamubikuddeako emabegene era ye teyazzemu kutambula n'agala n'atuula twalabye Chikeni yakubiddwa bannamawulire baakubiddwa ba activist baakubiddwa okay ba activists baakubiddwa naye ng'okutisasisa kwabadde kungi awo kati ate ne tutavaawo nga abaana be nadde njogera nabo nga baŋŋamba emmere yabadde yakubala mugagga basooka mukubira ntumuwe emmere nti gwe bakuwe baana bina statements ne audios nzirina ne bagamba temusobola kuswaza mugagga we mutyo ne bagamba ekyokubiri abantu abaana tebasasuddwa ab'amawulire there were 41 bawaddeko 10 people kukyemmere gyetwadde mu kisiibo nga yasiini tafuna mukujja babagamba n'olweggulo ey'abasibiwe eri tebagirabako kubanga abantu babeereyo paka kumpi budde yes naye y'ekisibo yaliwo ekyokubiri Karo Kasiita najja n'abuuza buli omu n'atuuka wali Alien Skin n'amukola Nina Rose yakola cuts namulabye bulijjo gwe mwogerako Alien Skin nze n'obujja nti simumanyi nzira tabakuba chicken ate tojja kumutegeera omu ku bantu be yakubye chicken kati omanyi chicken nze yemufole nga mbadde mumanyi ekigamba ali chicken mwamanyi okusinga oli chicken wamanyi okusinga oli era nze singa tebakubye chicken ade simumanyi so abaana tebaalidde abasinga tebafunye transport waabwe 41 bawaddeko 10 kyekyo kyasobola mulwakuba nti kati nze nga tebona badde invited nze nabanyonyola ani ayita abantu abo kwanze nina omugwe nayogeddeko naye n'agamba nti ne transport eyamuggyaawo Badru owasanyuka TV eyamumuwadde Badru yawiwadde abaana nga 3
kuba ye yayita nabagaba banange nanga simanyi kyakola naye kankwe ekyebiri kikutambuze badi roda yagenda waayo kabaana kati nze bino ebintu kambi babuulire era mukyalo mwannyo omutwe nakuga nti bwokeeranga ku makya ebintu biri binootinga bw'obanga okwana omukazi nakugamba gwenze kono ndyako togenda kuvaawo ku buwoomi bw'endiko manyi oyo tawooma so okweyogera ulira bwokeeranga ku makya Dayaso omunaja nakugamba nti nze nina ssente kuba n'enkuliwa oyo manya tena yadde mmeso kuba n'enkusasula oyo manya tena yadde mmeso munaku muzibu bwokeeranga omuntu neyejjako erinnya lye nti Walugembe nti Katosula natandika okwetuuma ekintu nti omugagga Doni superstar oligino manya tonnaba nayo yagala okukibeera nakugamba nti ekintu kyonna omuntu ky'anaabeera pulaani ya Katonda bantu bakera ku makya ne bagamba nti Yasula nayinamu kasente aleka ayinamu kasente mugagga kabwa katazo kulabika naye gwe bw'otandika okukeetuuma oba ogenze Sula nakugamba ko nti waliwo omwana omu mukwano gwange nnyonnyonnyonnyonnyonyo ali myaka 24 andoza kati atuuse myaka nga okuva mu COVID tuni myaka emeka 5 ali myaka kati 3 ndio tumubalira naye ebintu byalina biyitirivu ebizimbe amaloji nga bibye nakimanyi bibye naye oli omwana nza neewuunye samanyi motoka gyavuga Alex eri ku UBB naye buli lwe bagitomera naddayo n'afuuyira nawe walemedde mu kasipasiyo anali addi muntu anti omuntu kibayita okukuuma ssente kibayita omuntu nti alinamu ssente assets kojja tokuuma ssente si kwerumya omusajja omugamba agule ku motoka endala okukuuma ssente si kwerumya naye olina okuteekamu obwongo mu kukuuma ssente kati oli tali mu kwerumya ali mu kuteekamu bwongo tekimuvugize mmotoka enkadde naye wafuna accident ku Masaka road anti bino nze kati kankubuulire kino mwana wa mugagga w'embalala eyafira mu accident ng'ali mu spasio yayina BMW yayina Tundula yayina Signals olunaku lw'olwokufa bino kati kambikubuulire leero bijje ku nze olunaku lw'ogenda okufa lulimu ebintu bimeka 3 lulimu obudde bwo nga butuuse bulimu ekyo kyennyini kazo kyokutegekera okufa bulimu okuba nga mu time eyo ne mu kifo ekyo wogenda ofiira bye bintu bimeka 3 olita kulimba Sula nti ogenda kufiira mu budde bwo nga tebunnatuuka nti obadde wakufa sasa ofudde kamasu olita kulimba nti ofudde ku lunaku lw'Abatonda bakukeera kutuuka ekyo tebakikulimba era mu buli muntu yenna omukkiriza nga anoonya ssente tonoonyanga ssente ng'okimanyi nti bwenfa bino ngenda birekeraani osobola okwerowooleza nti ogenda kufa ate n'owangaala byo ne bikusooka okuvaako nga tonnafa okyaliwo kituufu ekyo so kati ebyo ebintu mubiyige omuntu buli lwabonaga nti nze Kabejja nze Doni muteekengako question mark kati badoni bona tubateeka question mark Doni n'atawa abaana mmere mubalabye n'atawa abaana transport ne bakuba abaana abantu mukole n'ebintu nga mumaze okweteekateeka nakuga nti ekiwemula omugagga tanakantula n'azisesema nfuna bulungi kati ekyo kyennyini yandibadde omanyi ankubuulire osobola okulimba omukazi n'omugamba nti nze gwolaba nina kino nina kiri nina na kino n'olunaku lwe lukyanga bannannyini kyo bakitwala trust y'omukazi efa nnyo gy'abadde akuyinako oba mikwano gyo gibeera surprise gyo gyeraliikirira nnyo nga bakuggyako ekintu kyobadde basuubira nti kikyo okitegeera tetuli wano ogera ku muntu bubi naye mukole emikolo nga mweteeseteese mukole ekintu nga muli seeti okukikola abantu abasinga obungi bateekamu kabampaana ebintu bye bakola okitegeera nze sisobola kukeera ku makya nenkola kyoyi kimu nempita abantu tujje tugulewo kyoyi kimu related to the newly opened offices sikikola ne bwe tulidetinze eyo sinnakuba kikomera kyange plaster ate nzigulawo kifo baneiba bange sinaba kubaddaabiriza Emengo manyiwo wenkolera nali nkola renovation nga neighborhood si nnungi
agamba okuva ku muntu atulinaanyi atwetoolodde tumusiigire langi yeemu tumukolere gundi yeemu. Nze buli lw'onaaleeta kamera ng'ozza okunkolako interview n'okuba ebbali bw'oti n'olabayo baneiba bange nga tebakompiitinga na kifo kyange kitegeeza nze mba sinaba ready kuggulawo kifo ekyo. Kituufu. Gwe ddayo okebere gundi zammwe kilipusi zammwe ze mwakutte eyo nga muggulawo ebifo bifo ebadde bingi nnyo ebiggulwawo. Temulowooza nti twogera ku kyoyo kyokka ne buli omu abadde muggulawo open abadde mukola grand open. Ng'oyagala okakasa nti omuntu mugagga teeberereza tandika gradinga mu bantu baayise. Yayise Bugembe tandika comparinga ku bantu baayise oli yazzenga musabi pastor kati tandika okugattako. Nalabye topic ka sente yabaddeyo Amelia Nambala yabaddeyo Chumi yabaddeyo Chumi ate alina statement yakoze oluyimba lwa gundi bamukakaluka olwa kolabo bamukakankake yakyogereddawo yo oluyimba yagala okukola kapakati balini bamwesibako Chumi bwe yagambye mu bantu Spice yamukoze ati joka yakamala mugulira emipira gy'emmotoka yakamala okwambaza emmotoka n'okumuwa juice we waka no juice kale yakamala okwambaza emmotoka ekyo tekiba kyojja mu miro bakakola oyimba last week emmotoka bajambaza yamukoze ekizibu week eno nga tenaggwako omwana n'abaana agamba oluyimba balunkakaze nenagala dukola nakapakati ne banneesibako ne mu video nayita mbuyisi bwenti nga tebanzikiza kubeera mu video bali bagala kuwamba luyimba lwa mwana Spice wange sorry nze sikusirika njogera Chumi byayogedde njogera ebintu byabadde mu weekend Spice wange ndi kati bino kambi kubuulire olwaleero obitegeere teri muntu gwe bakaka nga tayagadde bali bateekawo obuntu obumusendasenda wenyini bwe bwamukkirizisa anti bamugulira emipiira juka yali avuga mu wenyini bwe bwamukkirizisa naye nga kisi yali ayagala kati akyagale nno era kya bulijjo osobola osanga omuntu nga si ye programu ye naye n'omuseducinga n'ayingira mu programu yo kiba kibi oba omujje ku mulamu kati addemu alukole ne kapakati kale kikyasobola kisoboka kyayagala ennyo iwe abawulira afiringa ne kapakati okola kolabo alukola naye azikola 3 n'amala n'abagamba nga bakuba oluyimba bwe kuba oluyimba olwo gwe njagala genda masturbating mbagenyi bonna baba ndozola abantu beyayise ati nakugambye bino nze mbikugamba kati nze olaba nze ntera nnyo okufuna bu invitation naye nsooka kubuuza oyo muntu nampa ku list y'abantu tubani abaliwo yabayite wali ogenzeeko mu kifo n'obeera ni comfortable olw'abantu abaliwo olw'abantu b'osanze mu mbairo andi ze simala gagenda nange sigenda Kyekyo kitonsa nina police nagitandika ndooza emyaka 3 emabega si kwewaana nti oba nafunamu oba natereramu ko baki togenda batakuyise sigenda batampise kyekisooka bwompita nga mpulira sirina mirembe siwulidde mu mirembe muwompise sijja oyo ye muntu oba olina ssente oba tozirina okwekuuma kitundu ku mulamu gwo n'okwekuumira ekizibu kakituukireko ewalala oba wana kati kambuuza abagenze n'ababaddeyo n'abakomyewo babadde bagenze kola ki kugulawo kizimbe kati lwaki amawulire agali mu media gali nnyo twogera ku violence eyabaddeyo okusinga ku kizimbe ekyaguddwawo anti was it programmed nti wekitwe kijja okubeera ebadde bad publicity naye it was not programmed like that na yendo wood wakuba nti obuzibu bwe nafunye nti nyinza okugamba nti kyade programmed bwe kityo because sometimes bad news is good news kati bwe bakera ku nti ne bagamba omugagga yayisa abantu ne bajja naye ate naye n'abaako baateeka mu drone kuba abangambye Vegas bamukutte buli gyavuma ki omugagga jonkera omugagga ekyabangambye oba tukireke kyetonza abantu namu bagenda kola apology leero obenkya kukigambo bangambye ninga doni yabaddewo Vegas yomu ku Vegas bundi ono promoter yani
Yesuna onabera nnyo ne Chameleone yomu kubajiwunyizaako nti buli jajjonkera naye agamba yangambye yayitiddwa naye ndooza so yayitiddwa bamutwale mu drone simanyi yayitiddwa kuteekwa drone Namukasa ekiro kyonna yasuzze bangambye abadde omukolo yagumalizeeko wansi w'ekitanda yasuzze akuba ndulu ku TikTok mwali mwagala kunkuba mwampise kunkuba biki muli basirude biki Namukasa yeke nyini yeewako obujulizi nti yabadde agenda kukubwa yo olwalabye eggaali n'ayingira wansi w'emmotoka olwagize okwekuva wansi w'emmotoka n'adda mu mutto mukudda mu mutto nesimbula mutuufu naye embuga tenagene baamugambye gy'ogenda biyinza obutaba byebimu nti kampitireyo ko oli kyali wange Namukasa singa kati ali ku kitanda kati nalabye muyige mwe abantu mwenna mulekeraawo okujubisa mulekeraawo n'okukola ebintu ebimu nga temwetegese mulekeraawo okweyita kyemutali mulekeraawo baga nti walaba gugundi Lion of Mogadishu yafattayo yagwa kigo so Cairo Ileka kwetu mamanyi nekaze nyi yafoka ina wachiboko bamukubaka ngolo mkazi yamukwata munyindo namukube ngolo kuwa kalinda minyira namukwata byo kutune kugende ne kukuloti je tutali mirembe okitegeka kati ulemu netuma amanyi mujja nenga nze doni kulisi kyali wange kyaliwo enze kyali wange twina bingi nnyo ebitugatta era byonna ebyabaddewo ku mukolo ogwo tubyetonda tekyabadde intentional kubanga doni kulisi musajja wa ddembe nnyo musajja mugagga alina ssente mpitirivu nnyo so byonna bibadde tebyebulizaamu kubanga abantu abasinga bazze ne feelings kati tulageko omugagga biki n'ebirala naye nga babaddeyo abafunyemu bafunyemu era yayise n'abagagga bani nze nganza nkubireko kasimu awo ku maca ate ffe byaffe tulina ebyaffe ebirala ebitugatta naye ne munyumyamu tuga kyabadde kityanga violence y'amaanyi nnyo era bye mbadde mubuuza nangamba ye ebintu ebimu ebisinga teyabirabye nabbirabo yabadde ataddeko gaalubindi tunange muwolereza naye ati yabadde eri omukolo nga gutambula agenda owulira simanyi oba mu lukubo engumi zitambula kati nga naye kiba kizibu okukwasaganya ebintu bingi yalina okwogera ekizimbe yalina okwogera kampani yalina okulwaniza babugembe gundi akolangani Bazira Tony brand ambassador si PR PR ndozo wa win success oba Black Sugar was one of the two bebalinga ba ate gundi ate Sophie Love just aliwonga mukwano gw'omugaga advisor financial advisor mutambuza yesente n'okugenda ebweru n'ebirala bamikwano nnyo by the way Sophie Love ne Don Kulisi babukuba PR kuba obusobola katono koyisizaamu obusobola ajja bompa aga mubanja mugaga mubanja jana kusasula ajja kumpa ajja kumikiriza nnyo kumikiriza maze banga kingo mubanja wamatu byogera nze nsaba ekintu kimu mukole emikolo nga mwetegese okay nze kyenjagala nga tunavaawo wenyini nze njagala video ya Karokasita abaana balabika balina violence gye batandise nga ogirabanga eri indirect naye nga weefuluma eba ekwokyesa kubanga abagundi bwe bamubuuziza owaayo omuwala nga kkubye igino yabazeemu kimu mbu Karokasita bamugambye mbu nno abako bajja bamugambye nti waliwo abako bajja ye nalowooza abako be bajja kumbe bakombooti be bazze takolagana na bakombooti ndowooza takolagana na bakombooti naye nga olwedde kuba kumaze okukutuulamu kakatu kaba kakutuuse bwekyo oyinza obyogera oti naye kakatu kaba kakutuuse naye Karokasita y'omu ku bayimbi omanyize natandika okulaba Karokasita webbaaka nga bakyali nga ayitebe ekyaliwo waliko bagite yo Kampala Road radio yabeeranga ne night yaabwe yali mukwano nnyo gwaba radio nnyo olaba omwana oyo nze ndowooza ali solid gwayagala bamwagala ne gwatayagala batakola ki kati nze wemutegerera waawano yali mu S&S band gekubira ku rumors e Bukoto nze n'omuntu eyamundeetera n'amuŋŋamba mbuno ono najja mu mainstream ajja mu active music ave mu band yali Cindy kuba nze Cindy nga buli wakubira mbeerawo Cindy n'amukwata n'amundeetera kati ate agenda omundeetera already nga muganda muto wa Karokasita ate nga kyali wange nnyo bwati kati ate ngenda okulaba nga Diana ngamba nti oyo sister wange ninga kati nzaawe ne mumanya nnyo naye
nga nange kyemumanyiko nti waaba akwagala teyeebuzaabuza kozi kati Diana wali omanyiwo manyiwo ali wano kuki bagita batya kiso wali manyiwo kiyanyira utamanyawo ogenda n'omulambulako omukodomi w'embuga utamanyawo omukodomi atya ogenda n'omulambulako Diana mngenda n'omulambulako ateekeddwa service nga tanawana kutandikawo ng'akyali ku rumors nga neyeetongola naddaawo buli kimu kimanyi mukama wange bakwano bange nnyo famire tubeeyo dayasi twagala kubyogerako abijjawo ebyana gamanyi kati kitegeeza tufunye eddiira oyo nange nali neebuuza dayasi ebyana bino abijjawa byaleeta ku chano ekyana ne kituula kiti ekigamba nze ndi wa Firisaamu ninyamba dayasi abijjawa ffe gye tutabijja kumbe tukubanja wagwa Diana Deya wiiki eno tujagenda tukolere nawoko ayina akareception ke kalungi so eyo wetuvaayo tetunavaayo ensonga etunagitanya eyagundi kati oyo wakubiri ng'akikola kati tusanze okulaba abaana abali solid nti wenjagala omuntu ono gwe mba njagala teri kwebuzaabuza sibi ebyaluli Dina Rose yasooka n'akikola kati nga kati alina ebyama nedda waliwo yasooka ani yasooka Simon gwe basooka tugere ensonga nga wezajja igino zatangira wa Simon we naye Simon ye positioninga bubi nedda ekya Simon kyonja positioninga bubi kankubulire Dayas oli mukwano gwange bw'otasoma nnyo bwongo olina ekifo osobola okunsanga n'otambongako bubonzi osegeera nompa buwika ki respect olina ekifo wonza no yakoja storage era ne mubonga era ne tubonga nawe ngenda okusaliramu ekirimi kati Simon ye yaddira abantu walina okuweera Bobby respect positioninga na kubonga okitegeera kati ye amanyi Bobby alina ebintu bibiri ayina waabeerera Bobby Wine niwabeerera Kyagulanyi katono yasoma Serena oli Simon yali alinze Bobby Wine ate nga Kyagulanyi yazze kati atawo bagamba atawo Bobby Wine yali avuddeyo mu kaseera ako yali Kyagulanyi tovolaba teyakkiriza buno bwa kiyayi yali ayagala wali much respect neba yali akomyeko yali azengulu okuva yagenda mugondi mu retirement eyo igine kutwala direct mu retirement kankubule kati ngenda musalamu ekirimi omanyi lwaki tikyali intention nkubulira ensonga bbiri esooka ayagala okuyingirira ku gaali eyo baleka batoye odo yotali naffe bamukomya ku mulyango Sayima te wa mawulire ate no nekira baba mugamba toyina risk bali ne gali tojiriko komaawo ewokubiriwa apalapalanya ayingira ayagala akakasa abantu tuwali ba mistake agenda watudde era yabagamba oyo tasembe era emirundi ejo nga ayegayirira abaneka waiswa nga muteze vibwa era yakwata omukono gwa waiswa yakukira mu ddwaliro ng'agunudde likamba nange munyamba ngambira ku musajja ng'amunyola bwati amunyola ebino ebigira kati ndio kugamba ati ne wali ki era ekyo gundi ani omukono yagusula guwanise bwati nga baguyiwa ka amazzi agokya ng'ebinywa kati yasooka Nina Rose najja kuba igino cuts nabirabe bya Simon Sabira nabiraba oli musajja tova mu bantu musajja wennyo tova mu bantu kojja kyemba mwaga tava mu bantu Simon ku Bobby Wine yalinda Bobby Kyagulanyi najja yensobi yokkeyo gye munenya muti ye positioninga bubi Nina Rose najja Nina Rose oyo ye yali mutuufu toyinza kubanga omuntu avuddeyo ayogere bitakwatagana anti bwe wegatta ku mulalu naawo bamulalu yes tosobola kuŋŋamba nti omuntu azze akugambye nina ebyaba bya good nina ebyaba oyo omuntu aba mawaya kati tosobola kuddira gwe kugamba nti nange kanneegatte ku muntu atalina waya zikola okitegeera oba olina otegeera nti nze ndowooza n'okukola nkola oyo nedda sijja kumega leero sula bw'okola ensi oyo agamba abeera naani
Dayasi bw'okolesa bagamba abeera nani kitegeeza nange ensobi mba involved mu nsobi eyo kati lero nina loozi bamugamba nti kati olumu yaze tezibaako byayogera kati oba obuuza waaki tezibaako kati avaako zikyala leero ddayo omubuuze byamaki bwebweri byalaga kubeera nze sirina byama era alina bya Bobi Wine nze soogera ku Bobi Wine ate Carol Kasita kye yakoze Alien anti lwakwanza yonna akamutegeera Alien wadde tomumanyi wadde simumanyi bwana ebyabega byonna zembaga nti sokwogera ku muntu gw'esikola kati wamutegedde kati namutegedde naye simumanyiiko nnyo bingi nabadde nno kale otagaba amasannyalaze wakiteetaagisa nade ninajjo nze kye nafunye mu vidiyo wabadde emipiira ngate emipiira girina value nneno singa biri ebyabaddewo kati nabadde ndaba Arsenal kuba Chelsea nadde ndaba Newcastle wandulamu Liverpool kati ng'ate nzira kweyo ensonga eyo etalina nnyo makulu naye nga sijja kugiwa nnyo budde naye nga n'omutede tetegeerekeka bulungi gwe ono Carol Kasita gwe yagambye gweganya obbuuzaako kyobola yangumuganya atudde alina ebintu byabuliddemu nga talabika si kyangu muli cognizinga nti ono gundi nze wemaze enkola emikolo nze n'omuntu atalabika nnyomba ntu basaagala muddira muyita kankubuulira amazima nze njagala omuntu najja kati nga sula wano tuuka wali yambadde bulungi nnyo invitation z'abantu zifa kankubuulire omanye ekitta omukolo arrangement bantu kyabaliko biki ebikoleddwako byebiwa omukolo amaanyi oba oggukkakkanya gwosobola okulowooza nti nno kino kyenkola kyamaanyi mulimu abantu abamu nga tebakyetaaga kuyitibwa ku mikolo nga n'omuntu bw'anaamusangawo n'atamulengera tomunenya kazisobola kunenya Carol Kasita nti teyalabye muntu sisobola kumunenya ayinza obba teyamulabye bulabi mulimu abantu nga bebeera mu kifo tebalabika oba yabadde addugala Carol Kasita Alien ekyo kisoboka simanyi oba yabadde Alien nze nakamutegeera nalabye alina kabirio kakoze ku kinza okuba badde addugala nga kalo teyemanyiza baddugala saakitegedde nti yeye kanamaze ate kulaba bya chicken ne bangamba nti yooli era kalo gwataabuuzizza andi nze omusajja nakamutegeera kakati noba Alien tomanyi ogenda kumutegeera na mifumbi mafia nze kitonsa wakomadde ogenda mu ddwaliro okuwanika amagulu kino kanje kunnyonnyola essula bwonkeereye sawa n'enkuba sigalira okukubwa byokka wanje nkuba ate ng'ensanze esobola kugeggamira tereza kamera gwe kojja ogamba nasigala kukubwa nkuba ate ng'ensanze wesobola kugeggamira andi nze osobola kuba ne pulani nti ngenda kuba kitonsa n'ofa nga tonnantuukako tukuba oluyimba lw'eggwanga oba tutekewo a few moments later nkikuddiremu tugenda teekawo a few moments later nkikuddiremu nga kojja ofeenya tonywa njagala okaddiwo wangaale olabire ddala kibayita nti oye mukadde w'oku kitundu ekituufu gwe njagala owangaala obeerewo ogende gwe bayita omukadde w'oku kitundu kojja kituusa omukalamoja yakola kako nze mukadde w'oku kitundu nze mukadde w'oku kitundu kojja abaana bano balalamu nze mukadde w'oku kitundu balalamu nze omukadde w'oku kitundu okitegedde baana kugeze ndi mukadde kituufu kale era fubanga nnyo olinaanenga abasajja abakulu ofune ku ndowooza z'abantu abakulu ekyo tebakikulimba nti osobola okukeera ku makya n'osonga mu mukadde w'oku kitundu nosigala ku kitundu kituufu baakubye kikeni ekyo bagubye nabirabye era we nategeeredde oyo omusajja waabwe baakubye kikeni kyokka nga abadde musajja waabwe nnyo simanyi nonze mmanyi naye kikeni yigensi n'abantu boyina okulagana nabo n'abantu boyina ofuula mikwano gyo togenda na mugenda ne Alien yakubye ba mudogodogo kapteni mudogo kamanda mudogo anti nakunnyonnyodde kapteni kamanda leero nkabazijjawa mu kusema ngolo kyekikulaga nti bakyali baana
kale ye bali mukuba munna ndoza omutima gwo nange bwe nali omuto ate gwakakanye kati nonze bwe nali omuto bwe nali neeyita captain namala kukula ne mmanya nti bikyuka kati bw'aba akyali mwana muto nga yeeyita Kamanda Nendooza mudogo yakakanye meme nti yakakanye akyayagala kye after nga bayisewo boba agamba out ya mukubira muko nagamba bamulagire eddwaliro gyali agenda amukubira eddala ategere kibayito anti bamita tewe yakakutte ate nga nako kabubba anti bajja kumala kuba anti akasuka mukono mukono gubeere mu bbanga gulemerewo kojja ogenda logo omuntu ekinanasi kojja abeere nga atambula ati anti komanda ati agalula okuba engola abeera ati kojja asoboka wera akayi kojja leka naawe kojja omuyise mutono era mwabakuba kuba abantu ku example naye tuli mu kamera nenkubuuza ekibuuzo nga bw'okiddamu naye tunagenda okukamera nja kikubuuza nze kadete katoke kanyumidde ngalemeddeyo ati mbula Kongo George galeyo n'amanya ne gakyuka kyokka mumpi gatakyali muddewo kati afuka kagolo atambule ati mukama waabwe atulokola interview oyo nabadde mumaze ayasigalirayo akajjo kaze nnyo nawe kojja naawe olimba naawe tukola interview anti namwe muli batabani bange ebintu ebigenda mu maaso omusajja abakulu b'e Kampala tembimanyize mukadde w'oku kitundu kojja agati nabadde mmwa agati sooka ogendewo omukadde w'oku kitundu akugolole anyumidde nnyako omuganga teganga naye yeganga kaakati Nabbi Muhammad bamukuba eddogo n'anoonya obujjanjabi tukikomya naye nze kikyengenda okusaba ansa kati mumaze ogitegeera ne Nabbi Muhammad bakola ki bamuloga n'agenda n'anoonya obujjanjabi kati mwe mwewaasiira kale eyo tuvuddeyo omukadde w'oku kitundu sula tugendewa wa bina baby ebbina lya baby balitwala wa mu kooti baana abo omanyi kibaleetedde obuzibu abo abaana bonna ku butamanya kya bwe balina kwagala ku mitima gy'abantu nzoero sula bw'okola ensobi nga sinaba kudifendinga nakola ki kyonna nsooka kukunenya soka munenya anti sula wano w'okoze kikyamu na kino kati ngenda okujja okunenya nga mpulire ne ku sayidi ya sula awo ne kojja ekyankozesezza kino ensonga bweti ne bweti naye ffe wano bwe tuba tujja okwanalisinga ku nsonga okwanalisisi yaffe tutunuulira nnyo feelings ze nnina ku Dayas olw'okuba mukwano gwange ne situnuulira butya bwe nnina kweyisa nga njogera kati nenzija ne feeling ya Dayas oyo mukwano gwange simuvaamu sikola kine tosose kuwulira Dayas ayita mu biki ebimu affectinga era yavudde ku kyokubanga akola ensonga bw'omala otegeera ebyo ojja ne conclusion nga eri 50-50 okitegeera kati Bina Baby yali mukwano gwa Suna Baby oba twagala oba tetwagala eva machi bo bakoze akantu akalimbalimba nze sikumanyi tumanyi nnyo bwe toyina bwebanga nze nekinetagisa ku savinga simu ya chali wange mu simu ninajje kwata mu mutwe anti video ziri nyingi banakola video zisuse bagenda kweyuwa era kyekyo okwogerako olaba nze sula esimu yo sijirina mu simu yange teri sevine simu emusula ne simu bbiri naye bwankubira esimu ku simu era siri mbuuza nti aniona kubanji manji kitegeeza mukwano gwange Dayas enamba yizo bwa sigisevinze naye mmanya nti Dayas awenza nakubiri nga tankubidde so nakubiri nga simu kubidde kitegeeza esimu eyo njimanyi kati kyekiri kibbina kyakola tekimwetagisa ku savinga namba ya Suna Baby kwa bawuliziganya buli lunaku era yakola ekyo nga defendinga mukwano gwe Suna Baby oba teyakolanga maama teyakolanga mukadde wa ku kitundu okitegeera singa yasooka n'awulira nnambwayo naga namunange kiri kitya omukadde wa ku kitundu bw'oteekeddwa okukola birako ku nnambwayo yogerako ne Suna Baby nze nakugamba ensobi yokka gye basooka okukola kwe kulondako sayidi nga tebamanyi
buli muntu yalondanga size nga tegedde ensonga nalonda side olwokuba nti kati nagamba bateekamu feelings twajjirwa bannamawulire bayitirivu buli n'omusanga nga naye atudde ku ssimu aleese munne amuinterviewinga ate ng'ono yamanye ebyobbuuzo ono ate nga ne ansa ono ayina munnamawulire ayina ansa nnyingi baba bakusomesa obwamawulire saabusomanzi naye manyimu akatonotono noonya omuntu oyo gw'onoonya nga yakuwa ansa gwe togimanyi wekiri okitegeera nze supposed to inform not to submit gwe nga munnamawulire you do not submit your inform era wano okukendeeza kwa bbeeyi y'amasimu kukuliyeetinze bannamawulire bangi obicupuli by'amasimu okweyongera ku katale bikuliyeetinze bannamawulire kuba ebbeeyi y'essimu tekenderanga wabula we baleeta essimu za wansi simu zino buli muntu n'alabanga mulungimu atandikirawo kola ebbeeyi y'essimu tekyukanga oli kasi akwata essimu ng'alina amannya ageeweeka n'alabanga essimu emuwadde obunnya obulungi ng'ajja nga naye afuuka munnamawulire ng'ate kasaafunamuko kasente katotono n'akola ne tinti ng'awo kivuga wala kati nga buli omu akwata essimu ye saagala batinti nze obulamu bwange kalo talina tinti Sheila Gashumba that is natural hair natural hair is asala kati tinti owa bbulu owa yero owa kyenvu nga temusoose na kulowooza bakantinti abo kiki ekiddako abakadde b'oku kitundu mwana naga nti mulimu omukadde awo era omulala omusajja bagenda kukola ensobi nnene nnyo lwaki bagadde obwasseta ku myaka egigenza myaka 7 mu kifo kya retirement okutuula ewako kwebuuzaako ate ali mu kuzimba Star Life mwejo emyaka kati yensobi yokka gye balina era yensobi yokka gye bagenda okukola nambwayo mukadde but era kyekituufu kyayogedde mukadde anti nze nakugambye kkiriza ojja ompise mu kamwa bw'omala ddayo ewuwo weebake ayinza obutazuukuka owulire byenjogedde ekyo kituufu biba bikuyamba komawo oyongere onvume Facebook nenze omuntu bwanvuma omulundi ogumu simunyiigira mba mmanya nvumye lwa butamanya okujjako omuntu bwakobawo nanvuma omulundi ogwokumeka ogwokubiri awo mmanya nti alina ekizibu kati kiri ekyomukadde w'oku kitundu nga muloopa embuga sirina gye ndoopa embuga mukendeeze ebintu ebyekisirusiru however much oninako obwagazi ne bwe mba nina wensobereza batuwabule muleke kuwanikanga wanika bantu olw'okuba mubajjako obufuta bw'emitwalo 5 ensonga ya Suuna ne Nambwayo ffe twalowooza nti ng'egye beesootinga ebyapa biki byonna nnyumba byaggwa naye waliwo ekiri mu kuzimbibwa ekino kye bazimba abantu bayinza okirowooza nga ekigenda okukoma wano naye kinene nze nabadde waka eyo nentunulamuko nga sina sayidi yonna gye neekubidde naye nga ku mulundi guli manyi abantu bano betukoleramu tulina obba tunuulira ku makya mu ttuntu n'olweggulo nti ku mulundi guli webanga ensonga yali wakati wa Suuna Ben ne Nambwayo era we baatereza ensonga zaabwe ensi yonna nekakkana neetereera nga tewali muntu n'ogu gwe basalidde musango kati bino webikomawo vidiyo ne zitandika okujja ng'oyita omukazi akabizzi ekintu ekyo Suuna ayinza okirabanga ekya bulijjo naye ekigendo situla emirandira nange nakirabye ne ŋŋamba kigendo situla emirandira agamba ate gwagamba mbu nno simanyi sina mukwano gwe nesigeta gina ati nga gwali mu kugamba kati okwo mu Uganda wano tukize tugaane kojja siba bitugamba wano kibi nnyo okuvuma omukazi gwozaddemu omwana sina gwozaddemu omwana oba omukazi gwoyagaddeko nga muli bwerere muli babiri oyo tebamuvuma kati ensonga ya Suuna Ben nagirabye natunula ekiwandiiko kye baleeta bannamateeka batindyebwa bannamateeka ba Nambwayo biki bye baali basaba
apiro inajikola mu bbanga ki singa kigaana kye kiddako byonna byonna nabitunuddemu nembiraba nembimanya nimanya batindi ebwabo bebaani bali luddawa okitegeera nemanya nti kati fine nambwa yalina bannamateeka era kye kiri abantu kye nabagamba nti mu nsi muno tusomeko okusoma kuno kutuyamba nnyo abantu abasinga balowooza nti oba okusoma sagala kigaziya nnyo naye tusomeko kojja tusomeko tufune amagezi amazaale n'amagezi ge batuyingizamu buyingiza amagezi ge batusomesa obusomesa ate bw'omala okusoma n'emikwano gy'okwana gimatali abantu abasinga kibabonya common sense n'amasomi abantu abasinga ekitubonyabonya ennaku zino tetwasoma ate nga n'amazaale tulina matono n'amazaale tukopye makopi okitegeera waliwo oli omuntu gwe bazaala nga talina magezi kikyabuntu nze nali simanyi basobola okuzaala nga tolina magezi naye olw'okwetoowaza ennyo n'okoppa n'oyigaayigako amatonotono ago era osumbuwa ensana ekusumbuwa nnyo ne bino byonna ebyogerebwa kkiriza obagaana ku Nnambwayo ne Ssuuna kuliko omu gwe kigenda okukuba ate bubi nnyo okitegedde kakati bino byonna okubaawo omukyalo oyo Bina Baby yaka nakola statement enakuwaza mu mutima simanyi wa yagikola atya ate no yasoka negikola ne bagibikka bino ne mala bino bisoka biggwa bwe byamala okuggwa ne baleka bagaa katikatu omukazi n'avaayo n'agamba nti n'omwana siwwe simanyi wa Bina yajogera okuba ye tannazaala mukama tannakumuwa mwana oba yakyogera because abantu abagamba nti oba oyogera ku nsonga zino ez'abazadde sooka weefumiitirize beerako nga Ssuuna oveewo beerako nga Nnambwayo naye abantu abasinga bo balonze side ya ali ku side ya Ssuuna oba ali ku side ya Nnambwayo kati omukyalo oyo kyamwogeza byonna yali ku side ya Ssuuna ate era namanya wajje kyava because nze bisale bisinga nze ntuula nnyo ne mmanyi omukulu ono kwogera statement yono agijewa Bina Baby akola ne mukazi wa oba ex oba mukazi we I don't know byonna kikiri kati Tina asobola okugamba ekintu asobola okugamba Bina Baby Tino no yo mwana nolooza wani oza no wa Tone oza no wa Ssuuna ninga no Ssuuna si yamugambye ng'oli yamugambye olwokuba akyogeza ki bujja kati ye n'akikola ki n'akilayidingirako yeno kati omukazi yagenda n'akola statement nange we naye ne ngamba ono mukazi muzadde actually bamubuuza n'omubuuza nti kyoyogera okinako bukakafu nti ye I have proof naye proof gambako kaye I have proof kalinga katono bwe kati naye kagazi ekisooka wano mu Uganda wetwali mu COVID dias ne kojja abantu bakola amalwaliro mangi ne bakola zi campaign ne kutex ne bakuba ebipande kebeze endaga muntu ne mutoyi ng'ogenda osanga ebipande test DNA biki government nevayo nebisazamu ne gaba nange ebya DNA temukiza kudezimanyi biki ne reserving ekifo kimu Directorate of Government Analytical Laboratory under Forensic Division Wandegeya Digal teri wali walala wano mu Uganda webakebera DNA era ebakuwa results zongo zijje Wandegeya ndozo okujuli ogenda France oba Kenya oba Rwanda kati byonna era abeerwanda bagenda kola DNA endala bajja kusaba results ziri endala batunemba gamenga zonna paka kiki kyonoonya awo wetuvaawo Nnambwayo talina lutalo na Ssuuna era yagambye omuntu ayagala omuntu ogu ne mu bipapula bya Tindebwa ndi company advocate Ssuuna takola nalabye abantu ejjo nga bagamba abamu era bannange Bina Baby yayogera ekyo kubanga Ssuuna yamukubira essimu oba yamugamba n'akatambi weekali kati bagende mu kooti batunke nengamba laba abasiru bano mwe mwali mugezeko mu kooti n'otuyimirira wali kooti ebyo ebintu by'obutambi bumanyi oyinza n'okweta akatambi ng'olaba buyino yennyini gwe boogerako mu kooti n'ekagoba nekabyo bikwate mu tetubikkiriza tekamakinga na bujulizi kati abantu bonna abagamba mu Bina Baby mbw alina akatambi mbw era tugenda fulumya akatambi muli basiru nnyo bannange ndowooza temulina baliga advisor ndowooza omuntu yenna omukulu olina okufuna ligo akuyambeko mu bintu bino kubanga nze sisuubirayo Ssuuna kuyimirira mu kaguli adifendinga Bina Baby ngate zayagala okuchallenge olode ziri ku mmeeza oyina legal advisor of course I have advising okujja wano kola statement zino okutegeera mu just mutwe
okutegeera mutwe nawe kenyini otula n'ofunika katini ekintu oshegeera bino biri kusanze ku set byonnyonnyola era obinnyonnyola obijja mu ndowooza yo n'entegerayo gy'olina ne bali bye baayogera bikomparingibwa ku ntegeera yaabwe n'endowooza yaabwe kituufu so omuntu afune okufumintiriza nga tannayogera bananga abantu bangi boogedde ebintu ebyekisiru n'ogamba leo biki byayogera olina kukubira essimu n'akugamba kati oli mu kuwolereza gundi naye okimanyi naawe oli musajja kunze ndi musajja naye nze omukazi owange bw'ajja n'agamba nti kitozaakoze bwati ne bwati ne bwati bwe nvaayo ne mmwanukulira mu mawulire oba toyina magezi oba mu butuufu toyina magezi mba sirina magezi nze dayasi buli musajja yenna alina challenges wako omukazi zasobola okujja n'ayogera oshegeera naye omukazi bw'aba avuddeyo n'akukolako statement reaction ye eri etya okukakasa nti kuliko kuggwe afuga muno basinga otegeera reaction ye ebeera etya ffenna bwe tujja ne twatiko naayita ewa dayasi nze neepita ewa ssula oli naayita ewa thanda kitegeeza ffe tuba tufuuse nuisance kituufu kuyina okubaako gwe bagenda otuuza ayite munne basobole okutereeza ensonga webale nnyo naye buli omwatika onayatuonatika n'abatawulako sayidi gwe bakola ki era bino byonna okubanga kati bituuse wano kisuuna teryamuvunaana nambwayo suuna tavunaana nambwe nambwe tavunaana suuna wabula tuli ku bano bakajajja taabo abajjayo amasimu gammwe ne mutandika okweteeka mu filter ne mutandika okwogera ku bye mutateekeddwa kwogera bino ekimumenya kiri kimu awugeddera ng'okera ku makya okkuba maviivi okwetondera nnambwayo mbwera ye credibility yeebeera efa amaze emyaka mingi mu media bina bayibe njala kugamba ekintu kimu amateeka wano mu Uganda osobola okulaba nti amateeka tegakola nga tebanakuggulako musango nabagamba nange abantu ojja kugamba mbu abantu boogedde kale bule wano nze ngenda kuba wayo example y'abantu babiri kuba bino ebintu tubiruddemu tuze tugoberera twali mu covid wano kojja nga waliwo omukyala akola yali akola ku gundi z'abantu nga bamuyita Mary Luswada Mary Mary yayogeranga ebintu bingi nange kanyini era yankubako emboozi Mary yayogeranga ebintu bingi era Mary ali ludda wa waliwo omwami musagala mwogera mannya wano era yamuvirako okusafalinga nakati kyaliko leero twali mu covid musajja w'amaanyi nnyo bamuyita kankozeseko erinnya limu mwami Ben alina ssente wano mu Uganda ne mu America bwe twali mu covid ng'abantu banoonya way out ey'okudda ku butaka ebisaayi babiggala ennyonyi za bbula n'abuukinga ennyonyi yajjamu ogwo Mary Luswada n'akuba emboozi ekisajja ekikulu kirega ogubuto bibba ssente za gavumenti kiyinza kitya okujja tikirekayo bannayuganda ababonaabona omusajja akuba essimu eki nakati Mary waali ali mu retirement taddanga mbulu kaye wisdom twalina emisango gye twalimu n'omugaga Messi Kibundu waliko gondi najja najjonkerawo omwana w'embuga mubbi kati amukwate n'ettaayi omusajja yakola statement egi kaye yadduka passport bagimusanza ku boda yayita na wansi talida mu Uganda wano kati kyekyo bayita okwogera nga teweetegese bina bayiba oli mukyala mukulu ffe tetukikugaana kubanga obukulu buwoomya ttooke naye mukwano gwange asigaze ennaku ezi kuze bamuwadde 5 singa onaba teweetonze besigadde essaawa 3 wazikozesa ekintu ekituufu bano bonna abakuwaga mbu tulina akatambo ebyo kooti si byebala kali ennaku 5 kazigweko nga teweetonze ogenda kukakasa nti abali emabega wa Nnambwayo tobalabanga nako kubanga yalowooza nti agenda kutunka n'Ennambwayo mu buteeteeyi bwe mu mukooti Nnambwayo nza n'obutamulaba nako omusaba Nnambwayo agenda kuyimbula abayaaye like ab'amateeka bina bayibe waba alina baliga advisor abagobe mukadde kano kubanga yakyalina that proudness nze kakati nyinza nti okwogera ebyo nze nyinza nti okwetondera kaakaana kyovola baatagala okwose jjo yagenze wa Suuna n'amukonkona nze bino byakugamba yes ng'ayagala yagambye si bino byonna just bino byabadde bipange mbwe yeekubira mbwe simanyi nze olwokuba yangama mu nkwagala biki baagala kuvunza mbwe embeera ebeere ng'eri wakati wa Nnambwayo ne Suuna olutalo olutaliiwo yavuze emmotoka n'agenda ewa Suuna
namugamba yogera ne Nambwa ensonga ziggwe Suna namugamba ekigambo kimu nze ebyamwe sikola ki sibirimu wegenda oyogere n'omukazi simanyi kubanga ne mu kiwandiiko sina wendi kati nze mbiyingiremu ntya abakuvuddemu kati bino Suna byakangabiriza tinze ngenda kubererawo paka Suna tagenda kuyimira wali mu kaguli awo ayimiriyawo by the sea ayimiriyawo bino baga tulina obutambi obukooti sibiwe obutambi sibiwe versus Bina Baby ate obukakafu buli ku mwana na DNA kubanga Nambwa yagenda kweta results from government analytical laboratory ogenda wakanya government nti DNA yino yakolebwa government yagikoze kakati gwereto obujuzi watuga nti I have proof omwana siwe kitalya nenge bina tebyandibaddewo gamba sorry munsonyiwe olwa bino binakola sula nze ngenda kusaba Bina Baby ekintu kimu niwaba asigazaayo 6 seconds azikozesa okukola ekituufu yaganye mbuye w'amaanyi teyetondera munafu amanyi kibayita tamanyi mateeko obuwuka busobola okuba enjovu ekigwo nigwa akawumbi okamanyi kati gwe kankubuulireko bino ebintu buli bw'obeera n'emikwano gyo ng'olina emikwano 10 mu mbeera w'ofunira obuzibu nga weetaaga amagezi w'otegerera ogenda gisigaza oba ogenda gigoba kituufu kati wano Bina eyo kampuni ng'ebonyebonye n'abakozi baayo waliwo abanywa omwenge mu bbala ne beerabira osasula kampuni neesasula ne badduka mu bbala nga tebasasudde ne banywa omwenge bwathi mitwalo 3 ne bafubutuka nze nkolera gundi tolina ky'oŋŋamba kampuni neesasula kati wuuno omulala wa gundi kwogera bintu bitakwataga station eyo olabye ebizibu alina ebizibu bingi naye station yetujja giyingira naye Bina bambi yetonde bunsinza aliwa bitono bino byonna abantu abakubira enduulu biki tebikola bannanga amateeka ekyasinza okunyumira gwe yagikola naye ate yamuvuddemu yagambye ensobi eri ku Bina yetonde gwe yagikola naye kati gwe wagikola naye amateeka agamanyi kuba yennyini agamba n'okugamba nti mu video namubuuza byoyogero binako obukakafu nti ye ne mukati bino byonna bibaawo n'amugamba naye omanyi kuba amavi mukazi yagambye tukuba obulango bwa bakama waffe tuve wano oyagala kufuna bakayita bula kalika museereza ngena mu bakitonsa ngena mu bakitonsa bannaye bayita we wekanike oyagala vimen wegagenda extra hours ngena mu bakitonsa habo group bakutereza ensonga olekeraawo okukola ki okubanga tokyategeerekeka n'obeera mu bantu tulabika yekwasa obusongasonga kanyumidde ate osobola kukuba talemerayo bwati abaana bano kambiseewo sponsor wange tugende mu maaso abazadde yonna gye muli mutwetera abaana ku Salman Junior Schools Lubowa campus abaana batambula ddala bulungi nnyo lyessomero lyokka lye naasoose okulaba ng'abaana batambulira mu Land Cruiser V8 ziri mukaaga abaana balya bulungi abaana basomesa bateketeke bulungi ate basomera ddala n'eddiini Salman Junior Schools essomero lyaffe liri wali eri ku Lubowa campus liri wali eri Lubowa nga ekyemmanga wa Roofings ku Kamoga House awo nno wali offices ez'omugagga Kamoga Property Consultants so mutuleetere abaana buli kimu kigenda kutambula bulungi essomero lyaffe liri ku mutendera gwa ddiini abaana basoma eddiini ate twaniza Salman mu kabaka we Saudi I don't know so twaniriza abaana okuva ku bana abato paka ku mutendera gwa primary 4 okay Salman Junior kambiseewo ono gwe noyagala ogula ebintu e China genda ofune bamuyita buy with Joseph awe China wali aba buli kimu agenda kikutuzaako oyagala kusuubula oyagala gula bintu babikuweereze oyagala bintu warehouse obiguze tona wa bitekers zirina zonna e China kulambula butale bamuyita buy with Joseph e China namba kweziri then n'ekyokubiri oyagala gula motoka Sula Motors awe Makindye junction ya Salama Road Kiria Kontebe Road Africa Oil then opposite Sula Motors wali bikika kya motoka oyagala kuswapinga oyagala kukibanja mpola kupangisa kwevugamu byonna Sula Motors abikola nze kojja kitonsa kojja kitonsa bana abobuwala bana abobulenze ensonga zammwe ziggwera wange dala
oyagala ku musajja kuba nti omuwunzawunza onaakusayiningisa ku kyapa nga totegedde wani kyekyo kojja kati awe tuli ka Superlocal kayina bulungi kakuku agenda okujjukira nti otaddeko omukono nga bigenze wala ka Superlocal tulina akali temporary nga boyfriend we wannaku 2-3 Superlocal nambwayo musuuna ku kyapa anti bino nze mbikugamba gwekera ku makyokoleko nambu interview mbuuza ani yakuba ka Superlocal gwe walookinga ekyapa ky'omusajja simu eri wali waggulu naye nga lwaki okikola Superlocal mwalookinga suuna ogenze kwakoja kitonsa n'ofuna ka Superlocal ajja kugamba oyo ye Dr. Wani mazima abaana ab'obuwala ekyogo eky'omukisa mujje mu kinaabi omusajja akuwa ekkaadi y'emmotoka ng'era tategedde anti abasajja tebakyagaba nga bategeera tumala bawunza namugatta tumala omuwunza mbwe tutina neyetema amagana jangu byonna twala opalula buwaluzi siraba kale wendi opposite Mutesa Royal University namwe abawala bange ne batabani bange abali side eyo bweru Dubai Qatar Canada America kola delivery yo tujja kutusako obujjanjabi bwo ekimu kyoba weetaaze Emmengo weetuli tulina branches ezenjawulo Mityana Masaka ne Jinja nze kojja kitonsa esimu yange eri 0759 100 200 oba eyo gy'olabaawo wansi kitonsa MTN Airtel ziri ku WhatsApp mbuuzaako kye weetaaga kyonna. Okay, so wetu tubadde ku Asula tubadde ku Flex Media Official tubadde ku Thunder Media then ne ku The Truth Media tuddemu olunaku olw'Emmande ninge bintu tubitema ati mamu subscribing by the way zona channel mugenda ngo ti kitofu